mwanguyiriza okukola emirimu emirungi ebintu bino omusanvu nga tebinnabatomera. Yagamba nti hal tantadhiruna illa faql munsiya, oganya okukola ibada Allah zayagala olinze bwavu nga tokyayina wadde 10 kikuyimirizawo ng'oli mu kubonaabona lunasinza Allah. Yali ategeeza nti obwavu obususse bulemesa okusinza. N'aleeta ekyokubiri, aw ghaniya mutghiya, oganya okusaala ng'okyayina miliyoni 10 bonaaweza obuwumbi omwendo noddamu okusaala gwe. Tuli ebigambo bya Allah. Oganya okusaala ng'oyina emmotoka ya miliyoni 4, Allah wanaakuwa emmotoka cross country 5 onoddamu okusaala gwe. N'aleeta ekibuuzo ekyokusatu, aw maradan mufsidan, olinza bulwadde ng'oliko oxygen lunaafuna wuzu, olemeddwa okusaala ng'okyatambula olinza ogende emulaku lunaasaala. N'aleeta ensonga endala, aw haraman mufannidan, olinza kaddiwa owuttaale lunaagenda e Makka. Muli setimenti za Allah bana bezewunyisa. Akaye ebintu omusanvu bigenda kujja oyagala toyagala neekolera wano bwe bina gyonoddamu okukola olinze kaddiwa obeerawo ng'ekiwumbe lunaagenda e Makka. N'aleeta ensonga endala, aw mautan mujahizan, oganya okubaako bye weekolera olinze kufa kibwatukira lunakola ibada banaakunaza oddamu okusaala gwe. N'aleeta ekisembayo, aw dajjal fa sharru ghanibi yantadhir, mulinze masekhe dajjal temukimanyi nti oyo emulindwa asinga okuba omubi, olunaku lwanaatuuka teri ibada egenda kuddamu kukolwa. Olunaku lwanaatuuka teri ibada egenda kuddamu kukolwa, agenda kujja ng'ayina ebisasamaza bingi. Nabbi lumu yamwogerako nti tujja kubeera mu swala atuuke, imaamu ajagenda okutoola salaamu ng'abasiraamu bamugenzeeko dda ng'eswala gisigaddemu bw'ati, olw'ebintu ebisasamaza dajjal byagenda okujja nabyo nga byetaaga kulabako si kunyumiza. Ajja kubeera mu swala okugenda okola samia Allahu liman hamida, ye nga nti gyebali okutoola salaamu nga tebuli masigiri wali muntu no abagenze. Kati nabbi akubuuza olinze musajja oyo kujja lunaasaala. Bwe yamaliza n'agamba aw essaa wasaatu adaha wa amaru, mulinze enkomerero temukimanyi nti enkomerero lwejja tugenda kwanjula terikola. Kati ebintu musanvu abuuza nti bimulinze okubaamu amagezi. Ebintu ebyo bibi si birungi, kituufu muzuukuka essaawa eno. Hayakumullah wa jazakumullahu khaira. Nsaba tukwateko mu nsawo tuleete ssente awo tujja okukoma tufuneyo emitwalo 3